baba Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa ak'oku mulundi guno okulayira kumulakidde. Bateekateeka olunaku lwabwe lwe baateekawo okwerayiza mu ntebe. Naye ekinnyumidde mu byonna nti mbamu ku bagenyi abayite abakulu bano baayitiddemu n'abali mu bibiina ebiri ku ludda olwavuganya mu kalulu kano aka 2026 nga 15. Tebakomye okwo ne bayita n'owekitiibwa Leader of Opposition Lope Joel naye mbw abeereko ku mukolo guno, mbw abe n'omu ku abo bagenda okwogera bibadde bigambo bya Emmanuel Dombo. Mbu Lope yayitibwa era y'omu ku abo bagenda okutuula ku mwanjo. Mu kalulu Lope kagamba nti kaali unfair era mbu mwalimu obubbi buyitirivu. Abakulu bano tebatidde ate n'okuswala tebaswadde kugamba nti y'omu ku bagenyi abakulu abayite. Tebakomye okwo ne bayita n'ab'ebibiina ebirala ebiri ku ludda oluvuganya, wabula nabo amawulire ge twakafuna galaga nti nabo invitation already yataningiddwa down ne bagaana okulabikako ku mukolo guno. Wabula abo tetujja kubeeyinulirako ab'ebibiina ebirala kubanga tubadde nga n'ebibiina bingi mu ggwanga lino nga tubira abyefuula ebivuganya ku nkomerero ya byonna ogenda okulaba ekkololo be bakulembedde olukalala lwabo abagenda okubaawo nga Generali Tibahaburwa yeerayiza. Okulayira kw'omulundi guno okumanyanga kutudde mu mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Lwaki alemeddwa okufuna legitimacy okuva ku abo abadde bagigaba ebbanga lyonna, era ng'akamu ku bukodyo oba mu bubadi mwali mu kuyita wekomyawo ebifaananyi ebikadde ng'ayitamu abo bapikkerere be abamukolera propaganda ku mikutu emigatta abantu, ng'alaga nga bw'alina connection ey'omuggundu, nga bw'alina omukwano muyitirivu n'eggwanga erya Amerika ogatta n'eggwanga erya UK. Kubanga kaakati mu period eno gye tulimu kyeyoleka lwatu nti amawanga ago gombiriri gamufuukidde akayinja mu ngatto, era n'etteeka lino lyeyakeereetera mbu ery'okwetangira amawanga g'e Bulaaya obutayingira mu byabufuzi bya Uganda yalireeta with an intention okwewala amawanga ago gombiriri n'amawanga amalala agava mu Europe. Kati Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa okumanya ng'obweraliikirivu bungi olunaku lw'eggulo bwawungeredde nakugambye nti ekibuga kyonna kyabaddemu nnamunkanga, ennyonyi, helikopita, ennwanyi nga beetooloola ekibuga, ne mubaamu ebimotoka bye tutalabanga nako, emmamba, ne mubaamu amamundu amapya n'amakadde ge wali olabyeko ne gootalabangako. Naye nga bino byonna lwaki abikola ng'abantu baamulonda? Lwaki bino byonna yali badde abikola ng'akalulu ddala yakawangula? Obubonero bwonna obw'okukangakanga bwe bubadde nga bugaanye n'atandika okuactivatinga batoni endala yeriwa ye batoni y'obulimba oba muyite propaganda. Lwakuba nti batoni eyo agiactivatingidde mulembe omukyamu. We are living in an era of technology. Omulembe nga bw'ofulumya ekifaananyi nga kikadde, bannayuganda bakugambirawo ekifaananyi ekyo ekifulumye kya myaka nga 5 emabega kubanga kiba kirabika bulabisi, n'ekifaananyi ekyakafuluma jjo ly'abalamu nakyo kiba kirabika. Kati omukulu baatandise okuteekayo ebimu ku bifaananyi byabwe ebikadde ebyedda nga bali mu nkolagano ey'omuggundu n'Abamerika, nga bali mu nkolagano ey'omuggundu ne Bungereza. Okwagala okugirayo munnayuganda abadde yeeraliikiridde okubeera kwa Bobi Wine mu Amerika oba e Bulaaya nti ne bw'anaabeerayo tewali kigenda kukyuka kubanga Generali Tibahaburwa amanyi bulungi implication y'okubeera kwa Bobi Wine ebweru. Amanyi bulungi nti bino byagenda atuula mu mayunivasite ag'enjawulo tatuula na baana. Baani aba bateekateekadde olukuŋŋaana olw'okubeera mu yunivasite eyo, era lwaki mu bonna balondamu ye okubeera nga y'abaabuulirira abantu abo oba abaana abo ku yunivasite eyo? Ekyo nno mukijjukira ne ku mulembe ogw'Obote, mukijjukira ku mulembe ogw'Amini ne Generali Tibahaburwa naye kennyini yakiyitamu okufuuka legitimate president wa Uganda newankubadde nga ye ate yayita mu kulwana olutalo. Bobi Wine yandikulagaano kungulu nti emmundu tagitunuulidde nga option, naye bw'ebanga option yokka eriwo ng'emirembe giganye, do you think Bobi Wine won't adopt that? Kati gwe nkikubuuza mwami Tibahaburwa, Bobi Wine wanaakulaga nti talina mundu yali ready kukwata.
naye njagala obale era ogatte nti bwetuuka nga ye option eriwo ng'abamuli mugongo bamugamba ye option yokka kati gye tuyina gwe wagenda toyina kyolwanirira kuba tebabba ggwe mu kalulu mu gy'ekinaana tebalina muntu wo gwe baakuttira mu gy'ekinaana tebalina bafamire yo gwe baawamba mu gy'ekinaana naye Kyagulanyi ne famire ye ayina abamu ku bantu be baali bakutte ne batulugunya mukategedde. In fact ayina n'emikwano gye mingi egivundira emabega w'emitayimbwa naye nga girangwa bwemage kati gwe ate ayina kigendeerwa kyakutwala kulwana ate ayina famire yo battakalyo lye baali babbye by then wafunira obumalirivu obugenda weerwaneko mbwowangule emitima gy'Abannayuganda mbwobanunule kubamu akafaananyi ono alina ensonga lwaki aba alwana bwe naatuuka nga ye option eriwo agamba mundu gw'olina ganaakuyamba olaba okulayira kwokka weeraliikiridde olwo bw'onaawulira nti waliwo muuvu endala eddako onaakola otya. Ekyokubiri kye nabagambye Bannayuganda kye mulina obutabuusa mmunye kyekyokubeera nti Mwami Tibahabulwa agamba etteeka lino erya the protection of sovereignty bill alireeta naye yeetangira abagwira abaamufuula independent nenteekawo question ne mbagamba nti okubeetangira abeetangidde naye bo beeteefuteefu okugenda oba bo ekintu kino kyali mu kkola oba etteeka lino balipasivinga batya baliraba batya era balitwala batya etteeka lino baliwerukaminga oba nabo beetegefu okutekinga step forward okulaba nti bakomya akamanyiro n'ejjoogo akayitidde mu tteeka lino. Bakugamba nti abo abagwira abawa Uganda obuyambi tebalina kwogera obuyambi bwe bawaayo eri Uganda bwe buba nga bujajaamiziddwa oba ne bukozesebwa bubi ng'era etteeka lino likulaga nti abo abagwira abayamba Uganda bavujjirira n'akalulu mbu tebakyalina kwenyigira mu kalulu ka Uganda ke bavujjirira era ne bagamba nti abagwira abo abayamba Uganda mu byokulwanyisa n'ebirala mbu tebalina kuyingirira byabufuzi bya Uganda gye bayamba n'ebyokulwanyisa. Nentunuulira abaabaga etteeka lino mu mutima nensekera mu kibatu neŋŋamba no nga Bayibuli bw'ekirambika nti basonyiwe tebamanyi kye bakola ne nange mu mutima neŋŋamba bambi bawa by'omuzeeyi bagenda mu kanyuga miggo kyemwagala okuŋŋamba nti Mwami Tibahabulwa akyalina amaanyi agadduka egyakafubutuko bano barwashande balina amaanyi agadduka egyakafubutuko bakulayi gye bakyalina amaanyi ago bootafiire ng'embuto zibali mbire abange waliwo omu ku balwana ne Mwami Tibahabulwa akyalina amaanyi agadduka egyakafubutuko taliiwo kaabeere mutabani we yennyini n'omuteeka ku gyakafubutuko tagidduka. Kakati mmwe mubanga leero mutulaga nti beeba abantu era bwe bayagala mbu nno babeerewo ku maanyi g'emmundu batunuulira mu mutima neŋŋamba bano guno mulembe mulala guno omulembe gwa kusipotinga sport and drop mugutegedde omulembe guno gwe tuliko nti Entebbe yeringanga ennene nga district ennamba naye Entebbe eyo nfunda nnyo era ntono nnyo kukuuma bwe kati nga kalina gwe keetaaga. Olaba mwakuba Kerere wano nga Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa eriyo drone etava mu bwengula bwa State House awo